Zimwe bana mwe bali kuweereza mwe bali kutusaako ggwanga ebintu ebigenda mu maaso naddala ku lunaku olwaleero nga tusabira muganda waffe mukadde waffe kitaffe Sheikh Muzaata batte nga tujjukira olw'ebirungi n'ebyengera Allah byamuwa okubeera nga atulungamya. Sheikh Muzaata batte ffe kye tumuyigako ng'abakulembeze yali musajja atatiitira nsonga yonna, ng'ensonga yonna ekwata ku ddembe ly'obuntu, ensonga ekwata ku busiraamu ng'avaayo nga talina gwatiddeeko ku liiso. Ekintu ekyo abakulembeze baffe ennaku zino batandise okubeera nga amatama bagafubatika ebintu ne babeera nga tebakyasobola kubeera voko ne boogera ku nsonga eziruma eggwanga. Olunaku lwaleero bazze bawamba abantu baffe, bazze bawamba abasiraamu, bazze bawamba abaana baffe aba National Unity Platform Kavumajja Mushiri n'abalala, ng'abantu abo muteeko omuntu oba omukutte oba olina musaawa 24 oba ennaku 48 alina okubeera nga ateekebwa mu mbuga z'amateeka oba nga ateekebwa mu maaso ga kooti. Naye weesanga nti bazze bawamba abantu baffe bawambibwa tetumanyi wayo balaga, era nga tulowooza nti bannaddiini nabo bali ba stakeholders okubeera nga ensonga zino zoogerwako. Era nebaza mukadde waffe embuga avuddeyo ensonga zino n'azitangaaza, ensonga z'okuwamba abantu, ensonga z'okutulugunya abantu ne babawambira mu drone ate ne batabavunaana. Ekintu ekyo twagala tubeera nga tukivumirira, era yensonga lwaki twenyumiza nnyo mu Sheikh Muzaata, kubanga ensonga zino bwe zaabeerangawo, ensonga eriwo okukwata ku basiraamu ng'avaayo n'agyogerako, n'abatali basiraamu ng'avaayo ensonga zo n'azoogerako. Era ensonga lwaki tuzze wano akasozi ekibuli okubeera nga tumujjukira, era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amuwe ejjana ennungi, jjana Firdaus. Siri musiraamu naye ebikolwa byange byonna bya Kiisiraamu, kubanga amadini gonna gayigiriza kwagala. Ffenna tulina bbanja lya kwagalana, tetwagala tubeere nanjawukana olw'amadiini. Naye olw'enzikiriza gye nzikirizaamu eyo ey'eddembe ly'obuntu, ey'enzikiriza gye nzikirizaamu ku Sheikh Muzaata yalinga yayimiranga munnayuganda yenna nga tasodde mu mawanga gonna na ddiini, yensonga lwaki nange nga Luyombya Godfrey nzize ate twongere nga Sheikh Muzaata tumulombera edduwa Allah amusaasire byonna ebyamusibako. Omukolo gubadde mashallah swadakta barakallahu fikum wa jazakal khair. Tugusiimye nnyo era twebaza bonna abakoze enteekateeka eno okulaba nga Sheikh Muzaata batte tumujjukira obulungi, era inshallah tumanyi nti naffe Mungu jajja kutambuza tubeere nga ate tumusinkana ku lunaku olwo lwa kiyama inshallah. Owulire ndi mugguna nga kulwanirira mirembe, twagala mirembe abakuume.
Alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Mukulikeyo mukolo guyego gubadde gutya. Tuva mu kusabira Sheikh Muzaata batte n'okumujjukira era bingi ebimwogeddwako kweyo byaleka akoze. Tusaalira okuba nti Mukama Katonda yamutujjako naye tukakasa nti Katonda eyamutuwa era yeyamutwala. Mukama Katonda akkirize emirimu gye emirungi ate amusonyiwe wonna awamusobako ng'omutonde. Allahumma amin. Okay. Biki by'oyinza okujjukira ku mugenzi by'osobola okuddawo nga gwe Honorable Mwada n'omwogerako? Sheikh Muzaata batenzi yali mukwano gwange ate yali tasosola wakati w'abakulu n'abato. Yalina omukwano ku bato, yalina omukwano ku bakulu, ate obubaka bwe bwe yalinga ayogedde ku nsonga yakulembezanga nnyo okutendeka, okujjukiza n'okukuutira empisa era ng'alwanyisa nnyo obwononefu. Kyova olabanga Sheikh Muzaata y'omu ku bawalimu nga ebigambo byabwe Uganda yonna abantu nga tofudde ku ddiini yaabwe babyagalanga nnyo kubanga yayimiranga ku mulamwa ogw'empisa. Walaba obwononefu abuziyiza ng'obusaamu era butugamba nti walaba obwononefu tulina okulwana okulaba nga tubuziyiza era mu bikolwa oba okubyogerako oba okubukyawa. Ne Sheikh Muzaata yakulembezanga kyonna kyasobola okukola yabyogerangako, yalwanyiriranga obwenkanya, yalwanyiriranga empisa, obuntu bulamu era yalwanyiriranga n'eddembe ly'Abannayuganda. Tulowooza nti teyalina busosoze wakati w'abakulembeze bonna. Ffe tuli bakulembeze abava mu opposition, Muzaata yatubeererangawo naye nga buli ludda abeerawo nga munnaddiini era nga bwe tulajja nakati bannaddiini baveeyo boogere kati nga kukiwamba abantu. Muzaata singa yabyogedde dda kubanga ye yabanga ekitiiyo akiyita kitiiyo n'enkumbi agiyita nkumbi. Yatuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ng'omukulembeze nga munnaddiini okuyimirirawo ku lw'abantu. Okay. Tanaki gy'osobola okusibirira omuntu addidde Sheikh Muzaata mu bigere oba omusikaawe? Nze ndowooza obuvunaanyizibwa bwa Muzaata bwali buvunaanyizibwa bwaffe ffenna ng'Abasiraamu era ne bye yakola buvunaanyizibwa bwaffe ffenna ng'abatonde ng'abantu. Buli munnayuganda si yekka gwe balangiridde aze mu kifo kye wabula buli Musiraamu, buli munnayuganda oba oli wa ddiini kyoba ddiini ki, tulwanyirire obwenkanya mu nsi yaffe, tubeere ba mazima, twogere ebigambo eby'amazima ate kikyamu tukiyite kikyamu. Essaawa eno abantu bakwatibwa, abawambibwa mulimu Abasiraamu, mulimu ab'amadiini amalala, mulimu ab'amawanga ag'enjawulo, mulimu ne bannabyabufuzi naddala nga opposition. Bwe tuvumirira kiwamba abantu kuba ekibi kibeera kibi ate ekibi bwe okigayalira ng'olowooza kikosa guruupu emu kituuka ne kikosa naawe. So tulowooza nti omukulembeze yenna si yekka ono azze mu kifo ekyo wabula buvunaanyizibwa. Sheikh Muzaata yakolanga emirimu n'asukkako ne ku ofiisi ye nga director wa ddaawa, n'akolanga Omusiraamu, n'akolanga Munnayuganda. Kati naffe ebigambo byayogerangako n'obwononefu bwonna tuba tusanze n'okuyigiriza abantu tukyogere nga bwe kiri. Bannaddiini si ono yekka ateekebwa mu kifo ekyo wabula buli munnaddiini yenna waali kyobalaba neebaziza jjajja w'Obusiraamu Omulangira Nakibinge ne Supreme Mufti bavumiridde nnyo kiwamba abantu kati baludde bawamba Abasiraamu, bawambye abakulembeze, bawambye abantu. So buli wookola ebintu ebitali mu mateeka n'onyigiriza abantu mu nkola etali mu mateeka kikosa ffenna. Tulowooza nti buli mukulembeze yenna alina okukulembeza tubanje okuziyiza kiwamba abantu. Ekyokubiri okulwana okulaba nga wabeerawo enkwata n'enkola etambulira ku mateeka. Ekyokusatu nti ffenna tuziyize obwononefu ate twogere tubeere b'amazima ate tubeere beesimbu n'obutalyamu bantu baffe n'obutabeera bannanfuusi eri abantu be tukulembera. Okay, kino tukikubuuza nga looya, waliwo etteeka lyonna oba engeri yonna gy'esobola okangavula omuntu singa aba afunye omuntu gw'asikisa nga si yali mu bwiru y'omuntu? Kiddemu omukyala Kulthum Muzaata omumanyi Kulthum omukyala Kulthum Muzaata yavaayo n'ateekako omwana owuwe gwe bayita Anwar ng'omusika. Eggulo twalabye nga abafamire bateekako omwana ono Amjad ng'omusika. Ekyo nga looyo oyinza kyanalayizinga era oyinza kyogerako ki? Amateeka gaffe ku by'obusika gagamba nti omuntu bw'afa nga talina gw'alaamidde omusika wabeera administrator general oba gwe twandiyise nga administrator ku bugagga bye. Kati obuzibu tulina bwe busika bwe bagamba buno obw'omusaayi n'obusika bwe tutegera mu mateeka obw'okubeera administrator ow'estate. Kati obusika buno obw'ennono amateeka tegabuyingirira nnyo
newankubadde nga ennono n'empisa y'obuwangwa eba erambika bulungi nga bwe kiba kyandikolebwa. Amateeka gayingira nnyo okutunuulira nti bwe babawa eddaame ani aweereddwa obuyinza okubeera administrator. Bwe libanga eddaame weeriri okujjawo ng'omaze ddiwakanya lyerina okukola ki okugobererwa. Kuba liba lirambise ani agenda okukwataganya ki. Era omuntu alina eddaame mu mateeka gaffe tagenda na administrator general, agenda butereevu mu high court okusaba letters of administration oba ebbaluwa ezimukkiriza obusika. Atalese eddaame yasooka ate ewa administrator general afuneyo gye bayita letter of no objection. Kati obusika mu mateeka obutunuulirwa ennyo bwe ba administrator n'abalina okubenefitinga obaoliawo kwestate y'omuntu aba agenze. Kati bo bulambulwa bulungi mu mateeka. Naye ate buno oba ogamba nti bwakika bwa musaayi oba olina kudda ku nkola ey'obuwangwa n'ennono esobola okubuulira nteekateeka ki eri wansi eyo. Ojja bibuuza bakulu babika. Okay, ekirala nga tumaliriza mwenga abamu ku bakulembera eddiini mu ggwanga muno mulinayo enteekateeka zonna ze mwakoze okuyita omukyala Sheikh Muzaata n'omwana we bajje wano? Nze siri mukulembeze wa ddiini, ndi musiraamu ng'omukulembeze mu bantu, naye kyemmanyi nti mu ddaame gye twawulirako erya Muzaata yalekawo abakuza n'abakuza mu famire. So sirabakola kunoonyeza ku ekyo. Ali ne mu nteekateeka kimanyi nti abantu bangi babaddewo, simanyi abaddewo, simanyi atakoze eki, simanyi atabaddewo, naye nga kimanyi nti abaana ba Muzaata bangi balabye bakoze eki, babaddewo ne famire ye. Ndoza mwebuuze ku batesitesi ate tewabaddewo nkola eyanjula famire yonna, kubanga ndoza enteekateeka yakolebwa ofiisi ya Supreme Mufti okusabira eyali omukulembeze w'obusiraamu wano ku Kibuli, wane Ekibuli, era bamwogeddeko byasobola okukola ng'omukulembeze w'obusiraamu. Omukolo alhamdulillah twebaza Katonda atusobozeseza okugumaliriza ate mu mirembe, mu budde obulungi, mu mbeera y'abantu abangi, ate mu bukkakkamu obugenze ewala. Ekyo tukyebaliza Allah ku lwa mukwano gw'abangi Sheikh Muzaata batte ensi okumwagala nga mulamu n'oluvannyuma lw'okubeera omulamu abantu ne basigala bonna nga bamubeereddewo, bamuyiriddewo omubiri mu mbeera efaanana bw'eti. Omukolo gutambudde gutya? Omukolo gutambudde kyekyo nkyanukudde, gutambudde bulungi, embeera njogedde. Tubuulireko okuva gwatandika gukomekereza ddi era zibadde gwatandikira mu mirembe era gukomekerezeddwa mu mirembe. Tewatunafunamu kutaataaganyizibwa. Poliisi ya Uganda tefunye mulimo gwonna ku sayidi y'okubeera nga ena beerwanye nabo nti oba babadde baagala okuleeta akajagalalo mukolo gwa Sheikh Muzaata batti. Poliisi ya Uganda esigadde ya mirembe n'abantu be badde kuuma babadde ba mirembe. Terinaawo mulimo gwa njawulo nnyo okuggyako gw'omirembe era egwagireezi. Omusiko oyo gwe mwataddeko mwayise mu kriteria ky'oku okusalawo nti amujadde yabadde mu bigere bya Sheikh. Waliwo ebibuuzo ebimu ebibuuzibwa nga byabakika kati ng'ekyo. Ekibuuzo ekyo nze kyenyiza okwogerako akatono. Sheikh Muzaata batte nabeera naye emyaka 11. Mu bigambo bye ng'ayogera nze obujulizi obwange bulaga yayogeranga nti omwana we Amjad Sozi ye musika agenda omusikira. N'abalala ffe mu shariya tukozesa omuntu endagaano y'emimwe eba erumye ne kkooti y'ensi ndowooza etali ya bya busiraamu nakyo ekiwa ekitiibwa. Omuntu we tuba nga tukoze endagaano oba nga njogedde ekigambo nga tewali buwandiike nakyo kikkirizibwa. Sheikh Muzaata abantu babadde ne bwino amalira ddala ku nsonga y'omusika era abakulu b'ekika kwe basinzidde bo bennyini ku bigambo ebyo ne bwino omutono abaddewo muwandiike n'omungi ennyo w'ebigambo ne batuuzaako omusika oyo. Abasika be bali bameka? Teriyo muntu abeera n'abasika babiri era yoyo Amjad Sozi. Teriyo mulala ino? Simumanyi. Omwana tulina omwana gwe tutaalabye Anwar, tetujja kukikubuusa maaso. Mwagezezaako fuwa reaching out abeewo ku mukolo guno? Waliwo ekibuuzo nga sinze nnyinza okiddamu ng'ekya Anwar. Olina okiddamu omanyi lwaki wabeeranga nnyo ne Sheikh n'ofuka? Nnyinza okugamba nti Anwar ye mwana mulungi era gwe miisinga mu bulamu bwange era naye gyali akimanyi mu miisinga, naye ebyawo wakatikati bingi nnyo bye sikyasobola kuddamu. Ebyo biba biteredde akaseera kaabyo. Allah buli kimu akiwa obudde bwakyo obumala ye okusinziira ku kumanya kwe. Tuliddamu ate ne tuconnectinga inshallah. Ate buzibu ki obuliwo okutuuka okutegeka musaako omusika n'okusabira olunaku olwaleero Sheikh ng'aweza emyaka 2 ng'ali mu Kabuli?
omwana we n'atabeerawo. Omuntu wa ddembe okubeera ku mukolo guno, omukolo si gwa tteeka nti omuntu ateekwa kugubeerako. Aba ayitiddwa n'awulira nga ayagala okubeera, aba tayagadde tavunaanwa, tewali tteeka muyinza kumuyingiza lwaki tali ku mukolo. Era naawe akibuuza okimanyi tuba twogerako kyaweerere tumala budde. Mukyala mmwe baamutwala? Mukyala ki? Nze nyina omukyalo wange eka gyali. Mukyala wa Sheikh Muzaata Kulusumu baamutwala? Sheikh Muzaata tayinza kuba na mukyala ng'ate wange. Kati sinza kwanukula kibuuzo kya mukyala atali wange. Tweyanziza nnyo, twebaza Katonda omulungi Jalla Jalaaluhu atusobozesezza abantu mwenna bye mutaddemu amaanyi mwenna mu kuwaayo ssente, buli omu kyakoze. Gwe mukolo ogumu ku mikolo gye naalabye ng'abantu bonna bayayaana okuba ba official abagenda okuyambako, era akakiiko akatesitesi kwembadde kasazeewo obusazi ne kagamba nedda tuweeka abatono abangi batuule wansi. Ebyo byonna abantu babikoze lwa mukwano gwa Sheikh Muzaata batte. Tuweegayirira Katonda omulungi amusonyiwe amusaasire, ate Muzaata takoma kubeera ye mu ntaana gy'ali. Allah bululeba Muzaata abalala kubanga kyali kigendererwa kye, kyali kiruubirirwa kye. Tusaba Katonda atukuumire ku mazima kuba yali musajja wa mazima, ayogera ekintu nga bwe kiri era nga bw'akiraba. Naffe bwe tuli batuuse okuva mu nsi muno oba oli awo tufune abalitulowoozaako nga bwe balowoozeza ku Sheikh Muzaata batte. Amin.